Wange lyamuza litama. Hamuza. Kenzo. Olya bitu weta. Hamuza lubanga luyimba lwa raga. Kenzo. Enna, msajja munamulemye obufumbo. Akayimba Kenzo Hamza ngonze akarema namakula ekatese mukama kafe akolna kolale. Very beautiful namakula. Incredibly beautiful. Takyalina kyakwebuuzibwako omuddugavu alina obunya byonna byebyo. Agaaso bambi ate kiyimba bulungi. Biba biiso. Agaaso gabagabi. Biba biiso. N'ebiiso ebibi. Okay. Agaaso gabagabi. Kale enaku z'omwezi nga 23 olunaku olwa Monday omwezi ogwa Gatonnya 2023 mwaka mupya osobola okukyusa olugerero. Abeera CNG Fashion Collections yaba anyambaza asangibwa Makindye ku Police Barracks ng'oyise ku bitaala awo. Ogwo omukono gwennyini oguliko Barracks gwogenderako edduuka lyo obaoliraba ddene ate alina engoye ennungi material very classy. Ogula olugoye nawe n'obeera ng'oguze olugoye ng'oluwuliddemu ate si bbeeyi. See it is, I mean, if you want to look good, it has to be worth it. Obo mukubireko ku 0758581816. Kale twalopanga tupategeeza bannaffe aba St. Peter's Bombo Kalule essomero ly'omuzira mbazira twalayo omwana omusomesa afuuka omuntu obuvunanyizibwa mu ggwanga lino. Tukooye okugamba nti oli teyasoma, tukooye okugamba nti empapula zino teziwera, tukooye okugamba nti kino na kino. Ekyokubiri abazadde temukyalina budde bw'abaana bammwe nga mukyapulaninga okubufuna kubanga mulina obufuna. Ate amasomero ge mutwalako abaana ge galina okubabeererawo nga gabayamba. Kati St. Peter's Bombo Kalule gwe mulimu ogw'abaleese bayamba omwana okumusomesa n'afuuka omutuuze ow'obuvunanyizibwa. Computer ne science babisomesa, music and dance ne drama babisomesa, omupiira balungi nnyo buli kimu. St. Peter's Bombo Kalule isomero ligenda okutwalako omwana afuuka omuntu ow'obuvunanyizibwa ate nga n'ebisale byabwe bitegeerekeka naddala mu mbeera eno gye tuwangaaliramu. So gendayo mayira ziringa 22 ku luguudo lw'Ebombo nga kava Ebombo mu town ojja kusanga essomero lya St. Peter's Bombo Kalule oyogereko nabo ate ensonga eberenga egguka. Awo ng'ovudde osimba automotive balina pikipiki ya Yugi Boss B23 yegenda okubanga ekujja mu bwavu kyogenda okukola ogenda kukola otya. Funa emitwalo gyo 7 ebbaluwa ya LC abakweyimira 2 muntu zaabwe ogende ku offices zaabwe balina ekizimbe balina bali wano ku kizimbe kya BMK mu Ndeeba oba ogenda wali ekamo kya opposite City Oil ogenda okubanga atosenga bannaffe basimba automotive ate bakuwe pikipiki ya Yugi Boss. Arapex Adhesive Cement Asphalt Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga oberinga ate omwefunira gwe tayira nga ayagala kusiba tiles zigenda okubanga zirabika bulungi zigenda okulabisa bulungi ekizimbe kyo ezigenda okulabisa bulungi ennyumba yo oyagala kukola mulimu ogumala ogutegugende oleme kubanga oguddamu. Arapex Adhesive kusaba oberinga ate weefunira genda mu hardware zonna mu ggwanga. Adhesive wa Arapex atabuddwa bulungi nnyo ekyamazima katale kweki adhesive kati mungi lwansonga nti kati mulembe gwe tuliko gwa kusiba tiles naye ekibuuzo adhesive gwosazeewo okukozesa yagenda okuyamba okusobola okubeera nga ate osiba tiles ziwangaale. Kale Arapex Adhesive genda oberenga omwefunira ne grout genda oberenga ate omunoonya mu hardware zonna mu ggwanga. Okay, Baganda baffe abakulu bannyinaffe ne Baganda baffe mukoze omulimu munene nnyo mwebale nnyo okubeera ba deputy parents mwebale nnyo yambako bazadde kuweerera baana muneno bakuzaala ne bakuweerera otereze obulamu bwo okitegeera naye ate balinga abakuwola ebbanja kuba tebalekayo kuzaala mu mbeera yaabwe embi gye balaba nti nabo baatoba buto by'okukuweera naye ne bongerako. So wamala okusoma oba wonawo wakoma n'otandikirawo ne weeyiiya aye n'otandika okukwata akasenteko. Nasomako akatabo ka Trevor Noah ke yagamba that is a black curse. Kikolimo kiri kuffe bantu baddugavu abazungu their family eno gye twasoma mu primary mother father and their children. Fe family kuva ku jjajja azaala taata nenne bodda neno kwazaala maama kubasenga abo kuba kojjaabo atubala father mother sister banange obala father mother bingi nnyo senga nafuka senga kojja nafuka senga oyo mwana waffe kati kuno kogenda ogatta Baganda webale nnyo bwomala ogattako Baganda bwemulimu no Baganda bagenda ozaala nga gwokyatoba notoba omala okwata abaana b'Abaganda bwe tutyo ate bwe tumala ne tufa nga tolinako weekoleddewo obaweerera kwetaasa kukubonyaabonya mu maaso ate n'ofa nga tonatuuka mu maaso eyo.
So bwe kityo bwe kyatondebwa bwe tulina okutoba n'ensi eno naye mu mutima omulungi mulimu abo abakikoze mu bulungi but then we need to live our life. Nze ndi muwala muto yandibadde afumbiddwa by now banzaala abaana bange by the way without joking abantu abamu balemereddwa n'okukola family zaabwe because ala obuvunaanyizibwa bukyali bungi akyalina baganda be baaweerera kati ngenda envunzaale kati ate nga akyalinawo ne baganda bange balibe ninossa envula omwana wange nnyinza obutamwa kye neetaaga abantu balina ensonga nnyingi nnyo kakati awo bwe tutuuka awo at the end of the day life erina kye demanding. I am old enough to have a boyfriend oba to have a girlfriend waba mulenzi obulamu bwo butambule kakati ono muganda wange ono oba omwana wa ssenga ono oba omwana wa muganda wange bembadde mperera holira bwe yajja ne mbakanyuga mu kyalo neeyagaleko bw'aba mwana wa buwala waba mulenzi mbadde nnyingiza nga wenfulumya muzigo nzagusasula bulamu bwange and all that kakati baddiya mwaba obuvunaanyizibwa mwebale nnyo omulimu gwe mukola naye nayogerako emabega nti kino ekikola kino kyokola ekitufu ogenda kubanga ayozezza noyanika mu ttaka ogenda kuweerera omwana era n'okusoma asome and morally mu mpisa gwagenda omuteeka wansi ate bino ebintu bitambula bibiri kyobalanga amasomero gaba galanga nti bombo kalule eranga egamba tusomesa tukwasisa n'empisa owamu neddiini bitambulira in order mukama waba ayambye okufuna citizen omutuufu togenda kuweerera kyobalanga abantu bavuma kale kyasomera kye kitalimu yadde akayisa ng'enneeyisa ajja weeyisa teportrayinga nti wali olinnyeko mu ssomero naye nno munnange kankubuulire obwongo obw'omwana omuto naddala ng'alina gw'alabirako bulaba nnyo actions speak louder than words tolina kyogenda mubuulira ng'okola otherwise. So mu ngeri yonna bw'oba badde omanyidde ng'olaba buli obulamu badde bukusingira oba okubeera omwana ayinza obutayingiza nga bwafulumye okuleka efyu naye oyo omusajja gw'otannabatongoza bw'abanga badde ajja buzi mu nnyumba yo newabanga badde yagisasula naye ng'ono omwana alaba kiri kikola nti nze hafi nyingiza buyingiza nti boyfriend wange ajjawo buzzi kikola it is not a good picture. Either mutongozi obeere naye waka mubeere mwenna amanya ono bawaani wababa bawa anti wange okitegeera amanya nti ali official ku mwana omulenzi mwe muyingiza nga yemufulumya kale ez'enjawulo sayizi ez'enjawulo mutono munene muwanvu mumpi kigenda mutabula baba abadde ow'ekitiibwa abadde aweerera kojja abadde aweerera ow'ekitiibwa balina picture gye batagenda otutandika okukulabiramu bano abaana bakiraba buli kimu kakati bw'oba ng'olaba obulamu buli bwe bukusingidde oba okubeera ng'omuntu wajjawo ewantu siwagazi bulungi ogenda kukola ekintu kimu either omwana muleke eyo oba mukwate omuteeke mu kisulo naye aleme kusigalawo ng'alimu environment gy'okola gy'olaga ekyo ky'olaga oba si kyekyo omuyinza okugamba ate muweerera ate akaluubirize ate kukola nga bwe nkugambye tekirina kye kigenda kukugasa okumuweerera n'asoma naye ate ng'empisa zafuna ndala nnyo akyere kyandibadde nti nno muntu obanga olina abakulabirako ate nga maybe oyagala kukozesawo yandibadde muntu omu kubanga omuntu gy'agenda okukula amanya nti anti azze gye kitandikira mu buwangwa obwaffe twakula abantu abakulu toyingira mu mboozi z'abantu bakulu tulina guidelines ezifuga obulamu naturally nti neoba badde oli mu ddiiro omuntu omukulu najja omanya balina bye bagenda okwogerako weetegula livalo n'ebirala byonna balina ebirala bagenda okwogera kitegeeza omwana akuziddwa ajja kukola ki ajja kuvaawo naye kakati tuka tayimu ng'omubuzaabuza leero oba onazze kubanja oba alina oba okitegeera so kyandibadde nga there is that person bwekaba kasenge amanyi ffe twakuba tulowooza ekisenge kirina kugenda mu mami neddala ne buli ajja ayingira mu kisenge ekyo pulamba bamasannyalaze ebifa mu kisenge ebitatereera by'abantu so bambi omwana ng'omuto yenna ne wabeera mukulu nga wa yunivasite atabulwa olina ekifaananyi ky'omusigire ekimalako emirembe so bw'oba ng'osazeewo nti otongoze ono omuntu mubadde wafunda mubadde mu kazigo kammwe ka bisenge bibiri olumu ng'omwana asula mu ddiiro ate wali waliwo ekisenge olumu kateni yeeyawula abo oba olinamu kasente gaziyaamu ate n'ekirala sikyatteeka nti lwakuba olina abaana bakulabirako wasa nga tonnatuuka naye at least era no bajja tegeera nti relationship yagaana kubanga zigaana nezaabwe zisobola okugaana naye at least teekawo embeera eraga nti nno ono plani zaffe yali abcd oba ontegeera but kyagaana buki bugaanyi era nabajja kitegeera nti munnange no yali alina girlfriend gundi kyakola bwekiti naye ono awaliwo ali wajja alaba yemanyi nga girlfriend n'omulala najja yemanyi nga girlfriend kati ekifaananyi ky'osiiga
kyekibeera ekibi naye tekirimu buzibu kukyusa girlfriend basatu mu mwaka singa kiba kiganye oba singa eyajja mwasembayo nga mulina bemulambise ne bigaana bugambye because things bikola ki bigaana so kekamu tambuzayo mukwano